Ali TV yujinkwaniza kadi kano kena kusaba subscribing ate o like video no zimbani updates zina value buli kade buli sawa Rema Namakula yina kusaba subscribing ate o like Rema Namakula gwenyingire naye esawa ido vanyuma Rema Namakula okuswalira side ze mugwanga lya Turkey ziti mugwanga lya Turkey yamana ava nagena mugwanga lya nagena mu London yagena mu London yakikubye bulungi nnyo kyade kyamanyi kyade so massive nnyo yakikubidde ddala bitundu bya London mu London yo yavuddeyo kati sawa zino yazze mu Uganda era yakubye abantu omuziki wali ku comedy store ewa Muhandi kyabale massive nnyo wabula abasinga abantu abasinga baddeyo wa Muhandi bategeeza nti Rema Namakula kiki kyakutuuseko kubanga batuuka okusosola fenga ate no tukulyanira buyayaniza olinga kyakulya abasajja basinga bagali bane Rema Namakula bakuyisamba batya amaaso nga ffe weetuli bakuyisamba batya amaaso ffe nga weetuli jjukira abazungu b'enkolagana yaffe nabo ejja kuba nzibu nnyo okubeerawo okubanga batuyisanga abantu kijja kuba kizibu nnyo tekijja kutwala emyaka n'emyaka abantu bangi bajja kufa abantu bangi nnyo bajja kuzaalibwa naye abazungu kijja kuba kizibu nnyo okutuyisanga abantu kuba buli lunaku oluuki ebiseera biyita bongera kutuyisanga nsolo Rema Namakula akaana kakabanga kamulabyeko ndoza ka video mwakalaba mwenna ku kisaawe ky'ennyonyi ky'eggwanga lya Turkey ziti bali balinnya ennyonyi ebolekeza wa Ebungereza ne Evinamulo ne akaana kakaba Rema Namakula nakola ka video n'agaba naye bantu batyatulabanga bisolo abazungu batyatuyisanga biweŋŋeme ku biri ebi Rema Namakula mukazi wattu yatabulwa n'agaba naye kyekigenda mu maaso mu nsi muno akaana kamulabanga omutujju akaana k'abazungu kamulabanga omutujju Rema Namakula kyamusukkako naye bambi yakomyewo wano era Bannayuganda bamwaniriza nga muzira bafaanize bamwaniriza wali ku kisaawe Entebbe oluvannyuma olunaku olw'eggulu yabaddeyo ne ku lunaku olwokusatu eggulo yabadde wa Muhangi ng'akifa bakula era kyabadde kyakabi nnyo abaana yabayimbidde obuyimba bwe bonna akuva akayimba ke yatandikirako paka akayimba kati kaaliko ke bayita wandiisaaki naye nga Rema Namakula bambi yakifa bakudde ku comedy store ewa Muhangi naye nga abasinga abasajja beebuuza lwaki bakuyisizaamu amaaso omwagalwa waffe omulungi abasajja abasinga baga bannaye nga bakuyisamu batya amaaso eno Rema Namakula tumulabanga zaabu eri abazungu bamulabanga kasasiro akaana zina keewuunya kulukusa maziga Rema Namakula sisuubira nti yali alimba abazungu beeze empisa zaabwe bazina egyo mize gyabwe yeyo enkola yaabwe yenge gibatambuzaamu ebintu byabwe ensonga ebiseera ebisinga omuntu nga yagenda okucapa okkuba ekyeyo nakomawo nga mulamu aba yeetaagana nakolayo ku kapaate kuba abazungu abo tebaagala bantu baddugavu tebaagala bantu bafirika bakwatagana n'abantu nga bakwatagana kala olulimi naye ng'oli muddugavu ng'oli mufirika baba tebaagala kumanya biki bikwatako obusosoze bungi nnyo mawanga g'abazungu bungi nnyo era Rema Namakula yebale kubanga yakomyewo nga mulamu bamusosodde busosoze wabula tebaamukubye namukuba miggo kuba eri abalina akamanyiiro akusosola ate nakukuba n'emiggo agattako emiggo kwosa n'okusosola Rema Namakula bwatyo yasimatuse akaana okubanga kadumira poliisi nti kikiri kimma kuba akaana kamuyise mma omuntu bw'agamba ekintu nti mma omwana kasita agamba ekintu nti mma abanga ageraageranya ku kimenke ate Rema Namakula yeewuunyiza n'agamba naye akaana kangeraageranyiza ku kimenke anti kagambye mma byabadde bibi nnyo bambi ku sayidi ya Rema Namakula naye nga byawedde bwe bityo mu nsi bibaamu ebyo Rema Namakula alina okubigumira kuba ekisooka muyimbi era akyatambula nnyo amawanga agawerako era bakyamusosola nnyo kuba ono si ye yasembe okumusosola akyatambula nnyo takyagenda nnyo mu mawanga g'abazungu kuba ekisooka babayita bagende bayimbe ebweru w'eggwanga babategeka bapromota b'ebweru okugenda okupafoomingira Bannayuganda abali mu mawanga g'ebweru era aba alina okugenda oba ayagala oba tayagala aba alina okugenda n'apafoominga talina wayinza kukyegaanira
era okuba kumusosola bakyamusosola nnyo tannabaga no gakyali mabaga Rwema Namakula mukyala wa Dr. Amza. Subscribe Fadi TV mbani updates ezina value buli kade buli ssaawa. Jjukira emabega kawo namawulire ge mbatuusizaako akwatagana ku Brian White omusajja yamaasamasanga ssente mu Kampala. Omusajja yajooganga nga ssente akwatira mu ddoola. Obulwadde no bweyongedde baazzeemu okumubika olunaku olweggulo ssaawa nga 12 ku mukutu gwa TikTok. Baadde bamubika abaana ku TikTok nga bagamba nti yadde asizza omwaka ogw'enkomerero naye nga Brian White tannafa, akyaliyo mulamu, akyaliyo atemya bukofu. Naye nga era tali bulungi newankubadde gy'ali kale mulamu. Era akyali ku byuma. Taddangamu kwekolera mirimu gye Brian White nga bwe yakolanga emirimu edda. Nedda obulwadde bukyagaanye yenna akozza ggwawo. Si oli yali alina ssente naye nga neebuuza kiki ekyaviirako Brian White okuba nga atabuka bw'atyo n'akoga n'okogga tukakweryessa. Brian White yali musajja mulungi nnyo. Ate musajja yali alina kasente ke. Yali yakola ssente nga zaawera. Ne ssente yazimaasamaansanga mu Bannayuganda. Naye kati saa zino zaggwawo abasinga be yaziwa. Tebagenda nga naye okumulabako kumukyalirako wadde n'omu. Naye nga tujja kuba tweyongera okumanya updates ezinaba ziguddewo ezikwatagana ku bulamu bwa Brian White. Kituufu gy'ali mulamu oba yafudde. Tulinze bakasuku mikwano gye. Kw'ossa ne ba King DJ Mike baveeyo balyoke boogera ku nsonga eyo. Awo nja kuba nze mbibatuusako wano ku Fadi TV. Gina kusaba subscribing ate olakinge naye ng'okumubikako kuzzeemu. Kutandikidde ku TikTok ne ku Facebook batandise kati okumubika nti afudde Brian White. Omusajja yamaasamasanga ssente. Omusajja omu ku basajja abali abagagga mu Uganda mu mwaka gwa 2018 mu 2018. Fadi TV gisubscribe, like nga commenting mwera.